nti twatunuulira ku hadithi ya Shaddad ya Bun Aus. Hadithi eyo tugiraba bulungi nnyo nga omubaka atugamba nti al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Hadithi eyo gyetwatambulirako omulundi ogwayita era twalaba ebintu bingi omuntu butya bw'osobola okubanga olwanyisa omwoyo gwo ng'ogujja kwagala kwagwo n'oguzza kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yalagira. Sijja kwerabira okuwajjukiza nti we twogerera ennaku zitambudde. Mwezi guno gwa Jumaada Thani gwo nagwo gulabika nga guweddeko, n'olw'ensonga eyo baddu ba Allah mukimanye nti akaddeko okubanga olwanyisa omwoyo gwo okugujja kw'ebyo ebitamwa, okugujja kw'ebyo ebitayagalwa, okugujja kw'ebyo ebikyayibwa buli muntu, okulwanyisa omwoyo gwo okuguteekamu ensonyi, okulwanyisa omwoyo gwo okulabanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwa n'otwala obudde n'osoma ku Qur'ani. Kubanga buli lw'osoma Qur'ani ne bw'oba oyina stress, ne bw'oba oyina ebizibu ebifaanana bitya, nkukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuyamba okulaba ng'omutima gwo gutebenkera. Namwe kityo bwe twatunulira hadithi eyo ne tugamba nti al-kayyis ng'omubaka bwe yagamba nti omuntu omugezi yenna y'oyo akubiriza omwoyo gwe n'agujja ku kkuba ekyamu wa amila lima ba'da al-maut, n'akola ebyo ebijja omugasa oluvannyuma lw'okufa kwe. Kubanga okufa kuno tekuliiko kiseera kigereggwe kyoyagala nga bwe tutuula ne tugamba nti oyina aims and objectives, oba n'ogamba nti nina tageti yange, nti okufa kwange nkuwadde tageti ya kiseera wekiti, oba okiwulidde. N'olw'ensonga eyo tukubiriza buli yenna ateekeddwa okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuteeka ku nsi kuno n'ekigendererwa eky'okumusinza, n'ekigendererwa eky'okussa mu nkola amateeka ge. Twagala tunule hadithi endala egenda okwegattako eyo gye twasoma ku mulundi gule. Hadithi eva ku sahaba ayitibwa Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi, amanyiddwa nnyo oba amanyikiddwa nnyo nga Abu Huraira radiyallahu anhu, akakasibwa obulungi nti y'omu ku baasinga okukwata ahadithi nyingi nga zijjibwa ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, era nga kigambibwa nti omusajja ono yasiramuka mu mwaka gwa 7, n'okubadde nga ebitabo ebimu ebirala biraga nti yawangaala n'omubaka emyaka 2 n'emyezi egigwamu, naye tutwala ekibuna tugamba nti nno emyaka 3 gye yawangaala n'omubaka. Yakwata ahadithi abamu bagamba ziwera 7, ate ebitabo ebirala tulaba nti yakwata ahadithi eziwera 15. Naddirirwa sahaba ayitiddwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, oyo nga naye tebeeza okuba nti yakwata hadithi eziwerera ddala 7. Naye hadithi eno ejiwa ku sahaba ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu nga atugamba mugigendereze era mugiwulirize nti hadithi eno etuyamba ki. Agamba nti yaati ala nnasi sinuna au zamani, abantu bagenda kujjirwa omulembe, abantu bagenda kujjirwa omulembe, oba ekiseera kigenda kutuuka wabeewo omulembe, naye ng'omulembe ogwo ogenda okubeerawo nga khiddaan, ng'omulembe ogwo gwa bukumpanya nnyo. Naam, agambye tiyaati ala nnasi sinuna au zamani, omulembe abantu bagenda kujjibwa omulembe oba ekiseera kigenda kutuuka eri abantu khiddaan, ng'ekiseera ekyo kya omulembe ogwo gugenda okujja nga gwa bukumpanya nnyo, yani fi qawlin au qawlan wa fi'lan, ng'abantu bakumpanya nnyo, nga bakumpanya qawlan yani al-Qur'an al-Karim wa ahadith,
ng'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebakyabiwa kitiibwa nga tebakyabyogera nga bwe biteekeddwa kuba nga bagaziira mu mbeera gye batalinaako kumanya naye ate nga balaga nti bamanyi. Naye wano wendeetera ekigambo ekigamba nti alkayis omugezi man daana nafsahu yagenda okukubiriza omwoyo gwe wa amila lima ba'da almauti akakase nti byonna byakola bijja mugasa oluvannyuma lw'okufa. Lwaki? Kubanga bwakugamba nti omulembe guno gujja kubeerako nga gwa bukumpanya nnyo ng'abantu ne bwe babagamba nti owange kigambo kulya riba si kituufu, haasha lillah, nga bo tebakitwala nga nsonga. Kuba Allah yakyogerako n'agamba nti abo ne bw'olaba nga bakola ebyo baga nti innama albayu mithlu riba, kubanga okusubulagana oba okugulana oba okukola mu bizinensi kifaanagana ng'okulya riba. Ne weesanga nti olwaleero emmaali z'abantu zitokomoka ne ziggwawo olw'obunafu bw'emitima gyabwe, ng'aganye okukubiriza omutima gwe n'okumanya nti nno Allahu subhanahu wa ta'ala kino yakigaana, ne yeeryazaamaanya yekka. Olwaleero tutunuulira embeera ey'ebyobufuzi nga bw'etambula, era kyova olaba nti yani khanan abantu bajja kubeera nga bakumpanya, nga sina kyekyokka nga yu'tamadu fiihi lkhainu. Ekisinga okwewuunyisa mu mulembe ogwo ogwogerwako, yu'tamadu fiihi alkhainu, omuntu yenna omukumpanya, naam, ng'abantu gwe beesigamirako, abantu nga gwe bawa ebirowoozo, abantu nga gwe bawa obudde, emirimu egirimu obulyazaamaanyi, abantu nga gye bawa obudde, gye bawa ekiseera, abantu mu bigambo byabwe ng'okuwulira ng'oli ayogedde ku bigambo subhanallah, la ilaha illallah, allahu akbar, oba okwogera ku zikiri yonna oba tasbihi yonna, wallahi ng'ojja kisanga nga kyewuunyisa, ng'abantu bakuŋŋaana ng'olwaleero bwe tunaatunuulira nti enkiiko zonna ezijja zikubwa bwabeerawo enteekateeka y'okufuna ensimbi ezoogerwako zikubwa mu biseera bya swala. Ojja kukyesanga nti bakwetaaga mu ssaawa ez'essola eya dhuhuri, oba bajja kwetaaga mu ssaawa ez'essola eya asiri, oba bajja kubeetaaga mu ssaawa ez'essola ya magharibi. Ojja kwesanga nga enkiiko zikubwa mu biseera ebyo. Ojja kwesanga nti nga bwe ntera okwogera ku kyemizannyo ng'emipiira girabibwa mu biseera eby'essola. Ojja kukyesanga nti abateekateeka emikolo egy'embaga bagiteekateeka mu biseera essola n'etuuka n'okubayitako. Naye tugamba nti omulembe ogwo gunaabanga gutuuse, oyo yekka asobola okulwanyisa omwoyo gwe n'amanya nti kino kyenkola kya bulyazaamaanyi, kino kyenkola kyawukana n'ekyo Allah tabaaraka wa ta'ala kye yalagira, oyo yekka yagenda okuwona. Nekyova olaba nti nno yu'tamadu fiihi alkhainu, agamba nti bagenda kutwala obuvunaanyizibwa ng'omukumpanya omulyazaamaanyi atayogera amazima ng'abantu gwe beesigamiddeko. Olwaleero twala ekifaananyi nti embeera y'obyobufuzi nga bwefaanana, obulimba obuli mu bannabyabufuzi, obukumpanya obuli mu bannabyabufuzi, obulyazaamaanyi obufumbekedde mu bannabyabufuzi n'abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo. Olwaleero bw'obanga oli muddu wa Allah omusiraamu akimanyi nti ojja kusinkana Allah tabaaraka wa ta'ala keekadde olwanyisa omwoyo gwo, okubanga ogujjamu obulimba, okubanga ogujjamu obukumpanya, okubanga ogujjamu okuwankawankira ebyo ebitagenda kukugasa oluvannyuma lw'okufa. Kubanga olwaleero abantu bangi tukirabyeko, ono n'awangula akalulu oli n'alangirirwa, ne tulaba nnamba emu ng'ate agudde, ate nnamba 3 ng'ate yayiseewo. Ebintu ebyo kye tugambye nti omulembe ogwo gujja nga khiddaan, nga gwabalyazaamaanyi gujjudde obukumpanya, naye omuntu yekka n'alwanyisa omwoyo gwe mu mulembe ogwo n'atambulira ku mazima yagenda okuwona. Era aga nti wayukazzibu fiihi assaadiqu, ayogera amazima tagenda kuwulirwa, agenda kulimbisibwa, tebagenda mukkiriza. Kyova olaba nti olwaleero embeera esajjuse, gwe ne bw'ovaayo ng'oli ku mazima naye nga tolina ssente,
oba omala biseera ne bwovaayo ng'oli ku mazima naye ng'omanyi nti abantu bo kye baagala kuba abantu balina ebigendererwa bye baagala. Olwaleero weesanga nga omusajja omusiraamu akutta omwana omuwala n'amufumbiza omuddu wa Allah atali musiraamu, naye nga mu mateeka g'obusiraamu ekyo tekikkirizibwa hatta yu'minna, okutuusa nga omukyalo oli amaze okukola ki? Okusiramuka. Ate wamala okusiramuka n'asoma n'ategeera obusiraamu. Naye kati embeera mwe tuwangaalira olw'okuba oli ayagala ssente ebyo byajja okutambulirako. Kati tugambye nti omuntu yekka alina omutima omulamu y'oyo ajja okwebuulirira amanye nti kino kyenkola kikyamu. Gwe mulembe gw'ogenda okusangamu ng'abawalimu olwaleero nga yatafakkaha mu fanni ndala ate n'akulaga nti bw'aba atandise okusomesa agaziira mu fanni ndala gy'atalinaamu ilimu emala. Mujja okusanga ng'olwaleero abawalimu atuula wentudde n'awalampa omuwalimu omulala. So nga ekyo si kyekyandibadde kikola. Basahaba babeerawo nga balina bye batakkaanyaako, naye nga mu bye batakkaanya ebyo bwe tekikwewuunyisa okulaba nga badda eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abenga abatereeza. Naye ffe twabaki ab'omulembe guno abatasobola kubuulirira mitima gyaffe? N'osanga nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agambye nti sibabul mu'min fusuuqun, okuvuma obuvumi omukkiriza kikolwa kya bwonoonefu, wa qitaaluhu kufurun, ate okumulwanyisa oba okumutta kikolwa kya kujembera Allah, kya bukafiiri. Naye gwe omuwalimu n'otuula ku kituuti n'obanga omulamu omukulu olwaleero gwakunnyonnyola nti mujahidu ali kino ali kiri ali kiri. Akhil karimu ittaqillah. Tugambye nti alkayis man daana nafsahu, omuntu omugezi oyo abuulirira omwoyo gwe. Sooka weebuuze nti butya bwe ngenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mpalabanyizza fulani, Muhammadi muvumye mutadde wali, mulangidde buli kimu, gwe weerabidde nti bwe mbanga nnina akamogo. Omubaka yakozesa ekigambo ekigamba nti man satara mu'mina au muslima, omuntu abikkirira omusiraamu. Gwe lwaki bwondabako akamogo tojja gye ndi n'oŋŋamba buulirira omwoyo gwo. Olutalo olunene olw'okutemaŋŋana n'ebiso lwaggwaawo. Olutalo lwe twasigaza nga lwe lw'amaanyi, lwe lw'obunafu bw'omutima gyaffe. Okimanyi nti gwe okyali munafu tosobola kuyimukako kusaala salatu layiri? Okimanyi nti gwe oli munafu tosobola kugamba nti kansibeko yawmul ithnain wa yawmul khamis, olw'emmande ndusiibe, olw'okuna ndusiibe, wa ayyamil biid nsiibe n'ennaku enjeru. Okimanyi nti toyina budde busobola kusaala salatu duha. Okimanyi nti toyina budde busobola kusomako Qur'ani. Okimanyi nti toyina budde busobola kutuulako ba'da ssala n'osoma azkaru ba'da ssala. Okimanyi nti toyina budde busobola kulambula balwadde. Okimanyi nti toyina budde busobola kusaasira na kugenda ng'otolera ku bantu salaamu. Okimanyi nti toyina budde busobola kukwata mu nsawo yo n'obaako yadde ebitaano by'oweerya abantu, naye ate n'omenyeka n'obumogo bw'abantu mu kifo ky'okubuulirira omwoyo gwo. Olabenga wallahi olwaleero okimanyi nti abantu tutwala obudde n'emmenyeka n'obumogo bw'amaka ga gundi, kyokka ng'ewange omukyalo owange okwebikkirira kwagaana. Abaana abange essola tebasaala, abaana abange bayingira ssaawa 4-5 ez'ekiro mu nnyumba, abaana abange ebikolwa eby'obwonoonefu babyettanira nnyo okusinga ebikolwa eby'obulongoofu. Lwaki tobuulirira mwoyo gwo akhil karimu? Gwandaba naawe wampulira. Kino ekigambo kikyo, kigambo kya lulimi Luganda nti lwoya lwa mu nnyindo. Okimanyi nti abaami olwaleero balemereddwa, batulemereddwa okuteeka okwagala awaka. Allah kyeyaga nti waja'alna bainakum mawaddata wa rahma, ne tuteeka okwagalana n'omukwano wakati wammwe n'okusaasirigana. Okimanyi nti olwaleero omusajja amanyi nti bw'aba n'omukyala awaka alinga ayina housemaid, so nga ate n'amateeka g'obusiraamu bw'oba oyina omukozi awaka oyina mutreatinga ng'omwana gw'ozaala. Omwoyo gwo gubuulirire. Leka kubeera mukambwe engozi awaka. Leka kuwangaalira mu banno nga embeera bw'oba wagulira TV ogitaddewo awaka oyagala amawulire. Kati ate nkusaba obasaasireko, twola obudde ng'okomyewo kiseera ky'amawulire, naye ate gwe wagibagulira nga balina bye balaba ebibasanyusa. Gwani yagamba nti omukyala bw'abeera awaka talina bimusanyusa? Bw'aba ng'alina ekimusanyusa akhil karimu, muleke kimusanyuse. Olwaleero gumiikiriza naawe onyigirizibwemukko okubuulirira omwoyo gwaffe mu mbeera yonna.
almuawana ne bwetubanga tusaseewo kuyambagana. So nzirayo ku kigambo ekigamba mu hadithi eri Abu Huraira egambye nti wayukadhibu fihi as-sadiqu, omuntu ayogera amazima ajja kuba alimbisibwa. Naye omuntu yenna alwanyisa omwoyo gwe ewali amazima gy'alina okwettanirwayo kulaba nga tubuulirira abantu bakomewo, bakole tawuba, bafune da'wa, basobole okwebuulirira, basobole okumanya nti omusiraamu omutuufu ayambala bw'ati. Omusiraamu omutuufu teyeetaba mu bintu bifaanana bwe biti. Ekirala ti omusiraamu omutuufu akkiriziganya n'okusalawo kwa Allah kw'aba asazeewo, naye ate ne yeebuulira n'omutima gwe n'atayingira mu mbeera yonna ejja kuleeta buzibu. Omulembe ogwo omubaka gwayogerako yagamba nti wayusaddiqu fiihi alkaadhibu, ayogera ebyobulimba yagenda okukkirizibwa. Olwaleero njagala okukakasa muddu wa Allah. Umanyi omubaka Muhammad sallallahu hadithi endala yagamba nti la yamna'na ahadukum rahbatu nnasa yaqula bihaqqin idha ra'ahu aw shahidahu. Totyanga abantu tebakuziyizanga okwogera amazima. Idha ra'ahu, amazima ago bw'obanga ogalabye, aw shahidahu, obanga olina obujulizi kugo amazima ago, fa innahu la yubaa'idu rizqa, kubanga kikakafu ddala nti omuntu waba ayogedde amazima tekisobola kwongerayo riziki ye. Okugabirirwa kwe Allah kwamugabirira mbola okuba ayogedde amazima ti okugabirirwa kujja kweyongerayo. Wala yataqarrabu ajala, ate tekikusembezaako ajaliyo Allah ajja kuteekateekera. Fa idhan njagala obbaga nti olwaleero eggwanga mwe tuli abalamuzi baayawukana dda n'amazima. Tegereka bulungi, tosobola ogenda ku poliisi omutuufu n'alyazaamaanyizibwa, omulyazaamaanyi n'ayambibwa. Bwe tugenda oba bukulembeze buli ku kyalo, omutuufu n'akumpanyizibwa ate atali mutuufu n'ayambibwa. Hatta ne bwe tugenda mu bitongole ebiramuzi nti ali ku mazima alyazaamaanyizibwa ate atali ku mazima, mwana wattu ye n'abanga aweereddwa omukisa ogugenda mu maaso, n'ekyo kyaba ayagadde. Fa idhan etugambye nti wasaddiqu fiihi alkaadhib, omulimba ate n'abanga yakakasibwa. Kati gwe omugezi oba oyo omubaka gwe yayita al-ajiz, omuntu atalina magezi, gwe tuyinza okuyita as-safiihu, ali awo, oba arwaibidha, omuntu nga ye amagezi ge matono, buli kyasanze kyakkiriza, buli kyawulidde kyagoberera, buli kyayagala kyatwala. Kati olwaleero kwe kubanga omuntu tasobola kwebuulirira nti asobola okudda ku mutima gwe, ku mwoyo gwe, n'amanya nti kyenkola si kituufu. Fa idhan ne tugamba nti embeera we yatuuka yakutunula na kwetegereza nga obusiraamu bwe bwogera. N'agamba wayuntiqu fiihi arwaibidha. Allahu akbar, Allahu akbar. N'agamba nti ate ekisinga okwewuunyisa, eddoboozi erinaabanga liwulirwa, abanaakwatanga akati, abanaabeeranga nga beeboogera ne bawulirwa, arwaibidha. Qiila basahaba baabuuza omubaka nti wama arwaibidha ya rasulallah, ani ayitibwa arwaibidha? N'agamba nti as-safiihu yatakallamuuna fi umuuri al-aamma. Ekyewuunyisa ennyo nti as-safiihu ye muntu ali awo atalina kyamanyi naye nga yayogerera ensonga z'eggwanga lyonna, ensonga ezibuna. Kino kituzeeko hadithi eri egamba nti inna allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu. Yagamba nti Allah tajjaawo ilimu, tasimbulawo ilimu, oba tajjaawo ilimu, tamalawo ilimu nga lujjawo nga yantazi'uhu biqabdi, nga bwajjamu emyoyo gy'abamu ku baddu ba Allah. Walakin naye Allah tabaraka wa ta'ala kyakola agijjawo biqabdi ulama, nga ajjawo abamanyi. Ayinza okuba nga tafudde n'amujja mu kitundu. Olwaleero tulina parliament ewaffe Uganda. Njagala okuwa ekifaananyi ekitegereka obulungi nti abandi badde abateesa abatuufu, abandi badde bakola amateeka amatuufu mu parliament, olwaleero tebaliiwo, batono nnyo, bali ku ngalo. Olwaleero tulina barwaibidha, beebo abasobola okufubutukayo n'ayogera bwogezi nga bw'aba ayagadde.
ojja kukyesanga nti ababadde abatuufu okutuula mu parliament tebakyasobola kutuulayo. Lwaki? Nti omulembe omubaka gwayogeddeko gumaze okutuuka nga khidaan, gujjuddemu obukumpanya, gujjuddemu obulyazaamaanyi, yutamadu fihi lkhainu. Abakumpanya be beesigamiddwako, abakumpanya be baweereddwa platform, abanyazi be baweereddwa omukisa ogukola buli kimu ekyetaagisa. Nokyesanga nga abandi badde bavaayo okwogera ekintu ekituufu tebaweereddwa mukisa ogwo. Lwaki njogedde bwentyo? Nti gwe omusiraamu, muddu wa Allah andaba, n'omuzaana wa Allah andaba, ampuliriza, kitwale nti gwe olina kulwanyisa mwoyo gwo oguzze ku kituufu. Kubanga omubaka wa Allah yatuuka n'agamba nti nno hatta la yabqa aliman, ekiseera kigenda kutuuka ng'ayitibwa omumanyi taliiwo mu kitundu, ng'ayitibwa omumanyi taliiwo, baweddewo, basobola okugwawo olw'okusirika obusirisi nga balaba ebintu bibasobedde. Kubanga waliwo olumu omubaka yagamba nti faalaika bikhuwaisati nafsak, mbeera bwolaba ng'etabuse n'etuuka ku ddaala eryo munnange nga tokyabisobola, gwe weekwate. Yagamba Ibn Abbas nti weekwate ku nkondo ya kiki, weekwate ku nduli y'omuti wenywereza okwo okufa kusange nga weekutta okwo, kubanga biri byebigenda mu maaso tobiraba. Gwe okimanyi nti era kino kituzaayo ku hadiisi eri yagamba nti ya Abu Dharri, hadiisi eyo yagamba nti yagamba nti waata ala abwabi jahannam. Wayayogera hadithi ejesembera yagamba nti bagenda kujja nga bali ku miryango baduaat nga abakoowola nga bayita abantu babaze eri omuliro, yatakallamuna fi alsinatikum, ng'ennimi ze boogera ze zammwe, wayaqra'una alkitaba wassunna, era nga boolaba abo bayogerera ddala ebigambo bye boogera nga basoma Qur'ani, nga basoma ahadithi, ne mwana wattu nga ebigambo bye boogera tebakyalina ikhlasi mu byo, tebakyalina kugoberera. Olaba ekigambo kino Muhammad ibn Abdul Wahhab bwe yali ayogera ku kigambo ekikwatagana yagamba nti hatta la yabqa alima, naye yagamba nti yabukuna alulama, abamanyi bajja kubeerawo biduni al-ikhlasi, naye nga tebayinaamu ikhlasi mu fanni yonna gy'olimu oba mu mbeera yonna gy'olimu, mu kintu kyonna ky'otegeera bwe kiwandibadde olowooza, abantu bajja kutandika okukikola naye nga tebakyalina ikhlasi. Nze mbakubira ekifaananyi, abantu bazze wano nayimirira mu maaso g'abaddu ba Allah abasiraamu nabagamba nange nze gwe mulaba nze munnammwe, ndi muganda wammwe, nze sahaba, nzize munnonde, era bwe munannonda nja kukola kino nakiri nakiri. Naye ng'ebyo byonna byogera kuwuddiisa bano bakola ki? Bazzeemu. Naye gwe lwaki omutima gwo togubuulirira nti bano beŋŋamba bino Allah bwe naba musisinkanye ddala obusobozi obutuukiriza bye nabagamba weebuli, gwe tomanyi nti nooma Allah tabaraka wataala yagamba wama tafalu, kyonna kyemugezaako okukola fi anfusikum oba mukikoledde emitima gyabwe, kyonna kyemugezaako okukola fa inna allaha yalamuhu, Allah akimanyi bulungi nnyo. Kakati tutwala ekifaananyi kino ekigamba nti Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba nti nno annaasu arbaatu asnaafin, abantu balina emiteeko ena, abantu balimu emiteeko ena. N'agamba nti asanfu ula, bw'oba weetegerezza omuteeko ogusooka gwe muteeko ogwaba ahalul ikhlasi wal mutabaa, gwe muteeko ogw'abantu abalina ikhlas, okukola omulimu gwonna nga bagukola ku lwa Allah tabaraka wa taala, nga balongoosa enniya zaabwe, balongoosa emitima gyabwe. Ampuliriza, oyinza okudda emabega n'ogamba nti ninga yavudde ku mulamwa, naye sinnava ku mulamwa. Nagambye nti alkayis man daana nafsahu wa amila lima ba'da almauti, ya hadisi gye natandise nayo, nti omuntu omugezi oyo abuulirira omutima gwe, abuulirira omwoyo gwe, oba okibulidde n'akola ebyo ebijja omugasa nga amaze okufa. Akadde kano kyengezaako okwogera byebyo byoteekeddwa okukola ebijja okugasa oluvannyuma lw'okufa, ng'olwanyisa omwoyo gwo okusinga okuwalampa obuwalampi abantu, okusinga okwettanira ekyo ekitagenda kukugasa, kubanga nabbi gwe yakuyita ajizi. Omuntu yenna akola ekikolwa nga tagoberera ng'omubaka bwe yagamba, nabbi yagamba nti wala ajiz, gwe yakuyita ajiz man atibaa nafsahu hawaha, ye muntu yagezaako okulaba nga omwoyo gwe kyegumugamba kyakola.
Musiramu tomala galya, musiramu tomala gayambala, musiramu tomala gebaka, musiramu tomala googera, musiramu tomala gegatta mu mbeera. Obusiramu bwakulaga butya wotekeddwa okukola ebintu. Naye gwe bw'obanga oli ajizi, oli muntu atalowooza mangu, omuntu gwe yayita omusiru, oteekeddwa kutwa oyo yagoberera buli kyasanze, buli kye boogedde kyagenda nakyo. Kakati bano bayitibwa abayitibwa ba ahlul ikhlas wal mutabaa, bwe muteeko ogusookera ddala. Muhammad ibn Abdul Wahhab yali ayogera ku bantu abo, yagamba nti omuteeko ogusooka gwe gw'abantu abakola omulimu nga bagukola ku lwa Allah. Oyo nno yaba n'omutima nga mulamu, oyo nno yaba abuuliridde omwoyo gwe, oyo nno yaba alwanyisizza omwoyo gwe, n'agujja ku ebyo bye gwagala, n'aguzza ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'atuuka okubanga ajja kusinkana Allah ti ya ayyatuha nafsu almutma'inna irji' ila rabbik radiyatan mardiya. Ogenda kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala ng'osiimiddwa, ng'ate naye akusiimye, nga naawe osiimye okudda eri Allah, kubanga omwoyo gwe waguteekateeka weekomako. Omusiraamu bw'oba wakuwasa, empasa y'obusiraamu ogimanyi. Omusiraamu kyonna ky'osuubira okukola, akhil karim, oteekeddwa okuba ng'okikola bw'otyo. Naye tuli mu mulembe olwaleero, ng'omulembe ogwo abantu tebakyafaayo kwebuulirira nti kino si kituufu. Nkugambye ne bagoberera abalimba bye boogera nga bo bye bakkiriza. Ate abandi badde bali ku mazima okwogera Qur'ani, okwogera ahadithi, bo ne baba nga tebabawadde budde. Kakati gwe ogwa muteeko ogwo n'olaba omuteeko ogwokubiri ogwo ogwa ahlul mutabaa biduni al-ikhlas, gwe muteeko ogw'omuntu nga ye alowooza mbu agoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naye ate nga talina ikhlas. Gwe teweewuunya Allah tabaraka wa ta'ala golooza yali agendera kyokugamba nti nno qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bwe mubeera nga mukola ki, nga bwe mubeera ddala nga mwagala Allah, mugoberera omubaka Muhammadi, ne Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutwagala. Kitegeeza nti omwoyo gwo buli lw'ogubuulirira, omwoyo gwo n'ogubuulirira n'ogujja ku kwagala kuli kwe twalaba kwe yagamba nti nno la yu'minu ahadukum, omu mwe tayinza kuba mukkiriza hatta yakunu hawaahu, okutuusa lwe kubeera okwagala kw'omwoyo gwe oba kw'omutima gwe tabaan lima ji'tu bihi, nga okwagala kw'omutima gwe kugoberera ebyo mbaka byajja nabyo byebiriwa. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Olaba nti omubaka buli kyonna kyeyayogeranga bwalinga bubaka, talina kyeyogera nga akijja anil hawa, ku kwagala kwa mutima gwe. Golowooza omubaka bwe yagamba nti enswera bw'ebanga egudde mu kyokunywa togijjaamu kugisuula, gikwata oginnyikemu, bw'omala okuginnyikamu olyoka ogikole ki, olyoka ogisuule. Kubanga yagamba ebiwawaatiro ebyo ebibiri tomanya, ekimu kiriko eddagala, ekimu kiriko obutwa, tomanya kiki kyesuddemu. Faidan ginnyikemu osobole kati omuntu ne yeenyinyala. Gw'osinga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusomesa obuyonjo, hatta okumanya nga yasomesa n'akuyigiriza na butya bw'ositama ku latrini, gwekyo kiyita kyakuzannya, n'atuuka okukuyigiriza butya bw'oyambala engatto. Allahu akbar. N'akulaga nti engatto gyambale bw'oti, hatta n'akuyigiriza butya bwe basala enjala. Obusiraamu buyonjo nkireese olw'ensonga nti nno bw'oba omanyi nti oyagala omubaka, omwoyo gwe ogubuuliridde, obugunjufu bw'olowoozaako nti oli civilized buteekeddwa okuba nga bugoberera obugunjufu bw'obwekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gandi inna Allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an. Owulidde? Naye omuteeko ogwokubiri gwe tubaddeko gwe gugambye nti nno waliwo abantu nga bagamba nti ahlul mutabaa, bo omulimu gwabwe basobola okugamba nti tugoberera enkola, era basobola okugamba nti baagala nnyo omubaka, era ffe omubaka tumwagala, tumusuuta omubaka, ne bakola ebintu tewali atayagala mubaka. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fenna tumwagala, naye enjagala gye twagalamu yeyawukana. Singa enjagala gy'oyagalamu omubaka eyawukana n'ensomesa ye, oba ogudde. Si omubaka olina kumwagala nga ensomesa gye yasomesa mwotambulira, oba okibulidde.
twale kifaananyi ekyabaddu ba Allah ye okubeeraawo nga anyeenya omutwe ng'ayogera ku mbaka n'anyeenya omutwe n'agweno n'agweri n'ayimuka n'agwa mu kifuba ga nti ombaka abamwagala nnyo tukkiriza naye embeera eyo ey'okubulira omwoyo gwaffe oteekeddwa kubanga omwoyo gwo gutambulira ku bintu bibiri ekisooka ikhilaasi okulongoosa walmutabaa n'okugoberera omubaka naye asafiihu bwe tugamba nti ono musiru alajizi arwaibidha yoyo atwala nti ye ayina mutabaa biduni likhilaas nga tayinaamu ki nga tayinaamu kulongoosa nniya ye bakalijjatta abo batunulira nga bagwa mu mbeera eyo kati nawajja wabaawo omuteeko ogwokusatu nga bo bagamba nti al ikhilaas baina ikhilaasi biduni almutabaa yeteeka mu mbeera nti ayagala nnyo Allah naye ng'ate talinaawo ngeri kijagobereramu Allah subhanahu wa ta'ala asobola omusuuta ennyo kati waliwo ekintu abantu kye bakola olwaleero bavudde ku kwesabiranga bo mu kifo ky'okulwanirira okulaba nti omwoyo gwo oteekawo enkolagana ennungi wakati wo ne Allah tabaraka wa ta'ala osobole okufuna obuwanguzi wa buli mbeera yonna gy'oyagala abantu batadde obwesige mu bantu bannaabwe kyova owulira nti bambi basajja battu bakeera enkya ne beeteeka ku mikutu gya TV n'egya radio nga bagamba nti nze fulani nsomera abantu edduwa abalemereddwa okuzaala balina ebizibu ebyo sheekhe tebiriiyo bintu bifu nnyo bintu bya butaliimu bya butamanya kuba sijja gamba nti byabonoonefu bya butamanya muntu akikola mu butamanya ate naawe n'ogendayo ne bakukwatira mu mbeera y'obujega oli ng'akulaga nti alina kye bayita ikhilaasi ali nnyo ku Allah mbw asaba nnyo Allah akusobole okukulongooseza embeera zo biduuni mutabaa naye nga tagoberedde eddua bweba yakusomwa esomwa etya ekolebwa etya omuntu atadde akabaani ku muliro ng'asoma eddua tetugaanyi kateekeko naye omugaso gwako omaze okugusomako omaze okunoonyereza lwaki kaali kateekebwako hatta al-ana nkayina mugaso ki kati abantu afaanana bwe batyo kekadde tukubirize emyoyo gyaffe nga tulwana olwanyisa omwoyo gwo okulaba ng'ogujja ku kwagala kwagwo oguzze kwekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yakulagira okukola olwo obulamu bujja kuba butambudde bulungi kati omuteeko ogwokuna gwe gwoguli mu hadisi eri gyensomye eri musnadu abu huzaima ya abu huraira radiyallahu anhu aga nti alladhina yattabi'una Allahu akbar alladhina yattabi'una al-ikhlas wala alladhina la yattabi'una al-ikhlas wala mutaba'a abo bo balyawo tebayina ikhilaasi tebayina kibagoberera wabula buli ekijja bayoola buyoozi bo ne batambula n'ekyo kigenda mu maaso kati oyo omuntu tasobodde kuba ng'abuulirira omwoyo gwe tasobodde kuba ng'alwanyisa okwagala kw'omwoyo gwe lwanyisa okwagala kw'omwoyo gwo okulwanyisa okwagala kw'omwoyo gwo guyinza okutuma obwenzi okulwanyisa okwagala kw'omwoyo gwo guyinza okukutuma okulagajjalira essola ng'etuuka abantu babeera mu ludo nanyeenya ne baziina hatta oli n'omugamba nti musiraamu essola bayimirizaawo essola bakimya essola waliwo ekyo kyaliko ebulengaawo omusajja yatugamba mbu genda otuuzeeko eyiyo eyange gireke ng'eyimiridde luvannyuma lw'omugamba nti kad qaamati essola eyimiriddewo gwe genda otuuzeeko eyiyo eyange gireke ng'eyimiridde naagisanga omulala nakozesa ebigambo ebyokujeregerera nti mwabasaala mu nsinga ki ne mugenda ne munuubuka ebyenyi naye nze sina kizibu kyonna owebwayise mwamwerabira yaga nti abasaala mbeewuunya tiwaliwo sola gye musaala ng'ate mulina kye munsinga nze katonda yeerabira ekisawo kya ssente ewange naye Allah tabaraka wa ta'ala bwe yamugezesa ne ziggwawo n'abantu nabo bamukudaalira ne bamugamba nti katonda yali akyerabidde yamala n'akijjukira embeera efaanana bwetyo omuntu ateekeddwa kubanga agimanyi faidhan tugambye nti alqayis omuntu omugezi man daana nafsahu yoyo abulirira omwoyo gwe wa amila lima ba'da almauti oba okiwulidde naakola ebyo ebigenda okugasa oluvannyuma lw'okufa omubaka muhammadin saa sallam oyinza okutola hadisi endala yagamba nti yutba'u almayit thalatha omuntu omufu agobererwa ebintu bisatu
agobererwa ebintu bisatu owulidde yagamba nti nno ahluhu wa maluhu wa amaluhu amaluhu wa ahluhu wa maluhu abantu be emirimu gye emirimu gye abantu be n'emmaali ye aga nti fayarujiu thinani ebibiri mu ebyo ebimugoberedde ebibiri ne bidda wayabuka maahu wahid nasigala na kimu kyokka agamba nti yarujiu ahluhu wa maluhu abantu be n'emmaali ye bikomawo ojja kwebuuza emmaali etya ojja kwesanga nga ebitiiyo bye weegulira ebyo byennyini byebisimya ekinnyama ogenda okuziikibwa n'enkumbi oba okiwulidde abantu bo bakuwerekera ne bakulekayo kati n'osigala n'emirimu gyo naye gye emirimu gy'oba osigadde nagyo gyokka gye giba gigenda okutaasa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala kyova olaba omubaka yakukubiriza nnyo tiwaamila lima bada almauti okole ekyo ekijja okugasa oluvannyuma lw'okufa naye al ajiz yoyo atafaayo obudde bw'essola butuuka n'otatwala buvunanyizibwa al ajiz ye muntu atafaayo nti bakugambye omukyala ayisibwe bulungi awaka obeerenga naye omuwa eddembe lye ng'omuntu kubanga n'omukyala oyo alina hukuuku zakubanja naawe olina z'omubanja naye ate ekisinga okwewuunyisa nti bangi muffe obuvunanyizibwa tubusuulawo ne tubulekawo oba okiwulidde ate mwana wattu kino bwe tukyogera bamu banyiiga gwe badde okimanyi nti omukyala bw'abanga alina tugeza asiimuula ku nnyumba tekirimu bwa haramu gwe kwata paasi n'ogolola n'ogolola olugoye lw'ogenda okwambala naye oli mu buliri weebase omusaba caayi alina okusiimula ennyumba alina okugololera engoye buli kimu kyonna kyonna n'oba ng'okikola kati gwe ayagala okukola ekijja okugasa oluvannyuma lw'okufa leka kwefuula nnyo ate muntu atali wa buvunaanyizibwa kyekyo kyakugambye ntegereka bulungi nti gwe kola ekigenda okujja bw'onooba ng'ofudde ekigenda okugasa oluvannyuma lw'okufaako ya ilimu eno gy'obadde osoma era nga bwe yakyogera n'agamba nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin oba omaze okufa Allah nga akujuludde emirimu gyo gyonna egy'obadde ofunamu empeera gikomaawo illa min thalathin okujjako osigala ng'ofuna empeera mu mirimu gya mirundi esatu omulimu ogusooka yagamba nti nno sadaqatun jariyatun sadaqatin jariyatin ye sadaqa eyekulukuta sadaka ekulukuta ate ng'olina okuteeka mu bwongo oba mu birowoozo byo ekintu kyonna kasita kyogerwa nti ekikulukuta twala nga amazzi bwe gakulukuta tegasobola kukulukuta ila al abadi galina okukulukuta ne gatuuka we gakoma bwe kaba kaserengeta n'otuuka ku museetwe n'otuuka ku kasozi kubanga oba oserengeta buserengesi ate aba ava jodda yaba ayambuka bwambusi kitegeeza ki nti omuntu bw'obanga oyina sadaqatun jariya sadaqa ekiweebwayo oba okusaddaka kwonna kuwakola gamba ng'okuzimba omuzikiti abamu balowooza nti okuzimba omuzikiti ogenda kusooka kuteekawo muzimbo gwonna guggwe so nga ne bw'oba okutta ensawo ya seminti ng'omuzikiti guzimbibwa n'oguteekako ensawo ya seminti eyo oba ozimbye omuzikiti naye oba otaddeko oluggi naye oba otaddeko empajemu naye oba otaddeko buloka 5 naye oba otaddeko wirubalo ya musenyu naye oba otaddeyo kapeti naye oba okoze otya ekyo kimu ku ebyo ebiraga nti nno gwe otegeera olwanirira omwoyo gwo guleme kubanga mu maaso ga Allah bw'onooba ofudde ojja kukola ki jafuna obuzibu oba kiwulidde twewale nnyo ebigambo nga bino ebigambo by'okugeya omuntu yenna ali ku jihadu nafsi ng'alwanyisa omwoyo gwe afuga omumwa gwe afuga olulimi lwe emikono gye agifuga si buli kimu nti oba ojja kukyogera si buli kimu nti oba ojja kukikola oba oyina bingi bye weerekereza n'otunuulira nga olaba kino bwe naakyogera kiyinza okuleetawo okwawukana ekigambo kino Allah yatonda olulimi nga kiyungo wallahi kirebevu olulimi luno lwolaba olulimi lulebevu nnyo oba kaŋŋambe nti lunafu nnyo naye okumanya nga Allah wa buyinza olulimi olwo ate lulina amaanyi mangi nnyo mu mbeera y'okutabula mu mbeera y'okuleeta obutakkaanya mu mbeera y'okuleeta entalo kati alqayis
omuntu omugezi afuga olulimi lwe n'agamba kino bwe nnakyogera tekigenda kutabula society, kino bwe nnakyogera amaka ganaasigala matebenkevu, kino bwe nnakyogera eggwanga linaasigala litebenkevu, kino bwe nnakyogera abasiraamu bajja kusigala nga bali wamu. Ekigambo ekyo oyo aba agezesaako okulwanira ki olulimi lwe n'obanga olukuumye n'olujja mu mbeera ey'okunakuwaza n'okunyiiza abantu abasinga obungi. So ebigambo ng'ebyo byonna tulina okuba nga tubigoberera nga tutegeera nti buli kimu kigenda kutambula nga kikola ki nga kitambulira ku mbeera Allahu subhanahu wa ta'ala gye yatugamba. N'olw'ensonga omuddo wa Allah nawe omuzaana wa Allah aliyo gy'osinzira okutulaba, aliyo gy'osinzira okutuwulira, nkusaba otwale obuvunaanyizibwa okkirize nti Allah tabaraka wa taala yatuteerawo yatutumira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'atwagaliza birungi. Nziramu okugamba nti hadithi gye natandise nayo eya Shaddad ibn Aus yatugamba omubaka yagamba nti nno al-kayyis man daa nafsahu, omuntu omugezi yoyo abulira omwoyo gwe, wa amila lima ba'da al-maut, n'akola ebirungi ebijja omugasa oluvannyuma lw'okufa kwe. Nayaga nti wal ajiz, naye ate mwana wattu omusiru, man atibaa nafsahu hawaha, yoyo agoberera okwagala kw'omutima gwe. Oba okiwulidde, bw'ogoberera okwagala kw'omutima gwo bingi byojja okuleka nga tokoze. Olwaliro hadisi gye nsinza okusimbako nnyo essira, nkugambye hadisi evudde mu kitabo yevudde mu Musnad Abu Huzaima evaku Abu Huraira radiyallahu anhu, yagambira nti nno yaati ala nnaasu sinuna, ti abantu bagenda kugibwa omulembe, naye ng'omulembe ogwo khidaan nga gwa bukumpanya nnyo, nga guliko abakumpanya nga bayitiridde bakumpanya mu bigambo, bakumpanya mu bikolwa. Ekibbattaka mukiraba, abantu babakumpanya bababbako ettaka lyabwe olw'omulembe gwe tuliko. Naye omuntu omugezi al-kayyis, omugezi alwanyisa omwoyo gwe, yoyo alaba nti okubba ettaka si kya buvunaanyizibwa. Kuba nabbi yakolimira omuntu awanyisa oluwanyi ku ttaka, naye kati noweesanga ettaka balibbye mu bulyazaamanyi zuluman wallahi, n'osanga ng'abantu basibiddwa, abasiraamu basibiddwa bali awo beebase mu makomera ag'enjawulo, naye nga zuluman bulyazaamanyi, tewaliwo mazima, tewaliwo nsonga ntuufu eyinza kuba ng'ekola ki ng'ebasibya. Kiva olaba nti buli kimu ekigenda mu maaso tuba tukiraba. Era kikwe kugamba nti hadithi eyo tujogeddeko nga tugamba nti yu'tamadu fihi al-kha'inu, omulyazaamaanyi, omukumpanya, abantu gwe bagenda okubanga gwe bataddemu obwesige, gwe besigamirako mu buli nsonga yonna yonna gy'abasazeewo. Oli natuuka n'okugamba nti gweoyogera ki, ffe tulina emmundu, naye ani yali alina emmundu okusinga ku nabbi Sulaiman? Amagye ge yalina agaali gakumukuŋŋaanirako, yalina infantry, yalina artillery, yalina air force, yalina marines. Onooyogera ki, onooleka ki? Naye olwaleero aliwa? Lwaleero taliiwo, ate nga yalimu abo abaali basinga okuba ab'amaanyi. Allah tabaraka wa ta'ala naaba nga amugjawo. Naye hadithi eno tugiteekeko nnyo ebirowoozo, nayaga nti wayukazibu fiihi as-saadiqu, ekisinga okunakuwaza ti agenda okwogera amazima, agenda okwogera ebiruma abantu, agenda okwogera ensonga ezikwata ku muntu wa wansi, ajja kuba alimbisibwa. Agenda okuba nga ayogera ensonga ez'amazima ezigasa abantu ezikwata ku muntu wa wansi, ajja kuba nga alimbisibwa. Kyokka ate ekyennaku ennyo wayusaddiqu fiihi al-kadhibu, ate alimba obulimbi, tinja bakolera kino, nja bayamba mu kino, nja kukola bwe kiti, ye ajja kuba nga akkirizibwa ngero oyo yakuwalibwa ng'ow'amazima. Ebigambo ebyo biyinza obutategeereka nga mbyogedde. Oyinza okulaba ng'ebitakwatagana hadisi gye nsoose okusoma eya al-kayyis oba ya Shaddad ibn Ausi ega nti al-kayyis man daa nafsahu, naye tuula ofumintirize. Bintu si byakuwulira buwulizi n'otambula n'okola ki n'ogenda. Nedda, lowooza. Omuntu avuddeyo n'akugamba nti nno weebereremu, gwe kennyini tuulolowooze ebigambo bino weebiri. Kati nze mujahidu ndi mulimba oba nzikiriza ebyobulimba, nkakasa ebyobulimba oba ngoberera ebyobulimba? Tugamba nti hadithi eyo bwati bwe yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atuuka ogamba nti wayuntaku fiihi arruwaibida
qila wama ruwaibidha ya Rasulullah nagamba ntinno olwo eddoboze ligenda okubanga liwulirwa omuntu agenda okubanga awereddwa platform omuntu gwe bagenda okubanga buli kaseera gwe bawuliriza nga yakutta kati yayogera ne batuuka okubanga bw'aba ayogedde tewali waddamu arwaibidha ye muntu omusiru basahaba bamubuuza yagamba ntinno asafihu yatakallamuna fi umuri al-amma ye muntu omusiru agenda okubanga ensonga zonna ezikwata ku bantu bonna yazoogerako ate nga talina kumanya jakusanga ngezikwatagana amateeka yazoogerako jakusanga ezikwatagana ebyobufuzi yazoogerako ebikwatagana ebyemizannyo yali omu ebikwatagana ebyobufumbo yabyogerako ebikwatagana ezaka yabyogerako ebikwatagana kwegamba nga ye talinaawo mbeera yonna mwasobola kutambuliza ki bulamu bwe so nkubiriza omwoyo gwange nejammwe nga mbasaba nti tudde eri Allah tabaraka taala tulwanyise emyoyo gyaffe nga tugijja ku kwagala kwagyo tugizze ku ekyo Allah tabaraka taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.